dadi wange nenga bali munikinga nenjagala bali uniki nenditekako then Emmanuel mama wange yalimpa oluvanyuma lw'okuwona ebizibu bino byandiko mu kkomera banta agenda kuzomoza abiri mu ssatu mama nanga mwana wange Emmanuel kubanga ningi yazalibwa obupya so nantumba ebintu emanya nage nina kati erinnya Emmanuel bali kuba ovudde mu kkomera mu 2015 ngenda kuzomoza abiri mu ssatu ebanta mu kkomera y'e Masaka malwalimpa nalinga yazaliwa amazima gali nti ninga nze yetwanga yafaako nazookera era ndi omu ku baali bazookera bali bakusibidde ki ba mafia bantako emisango miyitirivu nnyo oyinza okugamba nti miyitirivu kuba batako natta abantu ebijambiya ebisobola kumanyako ensonga byonna byali bya bizinensi ebinzita olowooza kuba nti okyokukompitinga olungi mu bizinensi bamanyi balina kutako bisango nze nsiwe nfiire mu kkomera batwala omulimu gwe bali baagala. Olowooza lwaki abagagga batwalira nnyo mu eyo embeera ey'okubeera nti ono mugagga katumutulugunyu olowooza lwaki? Ndowooza nze mmanyi nti nza kitwalira sijja kiteeka mu kusosola bamawanga naye okusinga abagagga abasinza okutulugunyizibwa ffe ddala ffe Abaganda tutulugunyizibwa ennyo mu mbeera eyo naye kyemmanyi buli kimu yeekwasa Mukama Katonda omubuza ebizibu. Kati olunaku lwayo tukusanze wano twawuliddeko mbu omukyala ogenda kukola mbaga tulaba nga emikolo gibawuuba twagala otutangazeemuko ku mikolo egyo. Mazima gituwuuba maze ne mukyala wange emyaka 28 mwasa 93 emyaka 28 situkattibwa nga namwanjula naye sikolanga mbaga mazima bizibu byempisemu ebingi ennyo naye bandyagumiikiriza test zensonga zisembayo mulamu bwange kusooka kwa byonna bwe nali mu kkomera nakabanga nga nfudde sikoze ku mbaga kubanga nfudde sina musango n'embaga sigikoze nga nali nina kyembala mu maaso obusinkikole nga yamaanyi aligana kitiibwa ekigaana nabyenyawo bwe nava mu kkomera neŋŋamba era kinasobola nga nti mukyala nkyenda omusasula kubanga abamu bafuuka bufune musango gwe naliko wali munene nnyo nga twamanyi nti nina kufiira mu kkomera naye Katonda atalya mmere ekola ekyamagero naye nfa ate nenzuukira nenkoma nina musanga waali era nga agumiikiriza ne famire so kati ngaekirawo kyenza omuwa nebituyiseemu omutisaako mpeta. Mu kkomera wamalayo bbanga ki? Kkomera namalayo omwaka gumu n'emyezi 3 naye nga ebbanga tyabadde kinene nnyo naye omusango ogwandiko kumi mu Uganda gwali gusinga obunene muntu bagamba nti watemetemya abantu 9 ba watematema abantu 9 sikyakuzannya so kati kuba nti bwegwa muvi wane okusinga olina kusibwa mayisa wakalabba so kati bwengamba nti nawona ebintu ebyo ate nga baseetinzewo n'omuntu alakulumiza nga bamuseetinze so kati politics ali mungi nnyo wanti ebinaku zino abantu abasinga babalaba politics wa byabufuzi naye tuna politics balaba bya maofisi nga mulimu politics abera mu offices mulimu politics abera mu bya business mulimu politics abera mu bya families mulimu politics ali mu byabufuzi so abantu aliwo bali mu byemirimu nga bali mu mulimo bali mu police bali mu maje ninga na politics nayo waabwe nga beekuba amagi so kati abantu abasinga yine bizigenza kati buli kimu ki families singa zigenze buli mwa akirozaako kati kyabasa ntukira nti kiri common mukutaka ekintu kyowatomanyi nga tokyera kirowooza mulamu lwadde kikola nakikumuzaako ali nafuna n'amawulire namuteeka mu sente naye najako okinaaza akiguze eri abantu. Kakati otugambe bumaze n'omukyala emyaka 28 wamwanjula mwaka ki? Omwaka gwe namwasizaamu gwennyini gwe twafuniramu era gwe namwanjuliramu ebiseera ebyo baŋŋamba nti omukyala tazaala nga alina lubuto tomwanjudde ewaabwe so nga olina okugenda ewaabwe baŋŋamba olina kugenda ewaabwe n'omwanjula era alina olubuto lwa myezi 3 omwanjula. Omukyala wamufuna ovudde mu kkomera oba yaliwo? Kkomera nakaligendamu sinamalala nakamuvaamu mu kkomera navayo 2015 omukyala namuwasa 93 kitegeeza yali yabeerawo dda nga n'abaana balina yabazaala dda. Kati kiki ekibadde kikuganye mwe okuweza emyaka egyo 28 nga tunakukola mbaga sente ze zibadde ziganye kiki ekibadde kikusibye? Mazima gali nti ndabye embaga nyingi nnyo abantu abakola embaga omwezi gumu ne bawukana ate nekyala bwewasa omukyala adamu ng'abakyala gwe ngambuuza muba n'ebigenda bingi biba mu mitima gyammwe muzo soba n'omukyala abeera naye emyaka 5 nga takwagalangako nga alina ekyamuleeta olulala n'abeera naye emyaka 10 nti nze wengenda sinafuna wone wano
nebulamye obudami so kati nze nganze nayagala byonna testing mukyala wange n'ebigezo bya Katonda na testing ebibye nabida nti mukyala omulungi omutuufu asaanidde okuba nga afuna empeta yange kubanga empeta ffe mu Bukatoliki kabi ofuna empeta etegezesebwa tebako nti kengezeemu kabi ogifuna kuba kufa omuntu ofa naye empaka so olina okufuna empeta ku muntu gwomanyi nti bajja kuziika oba sali n'abaana bo oba baziiseye sali n'abaana bo nga mpaka mirembe na mirembe oba alwadde oba gwe alwadde nga muli naye kati test zenfunye ne mukyala wange Katonda zatuwadde zamaze okuyita mu test nera nti mukyala wange omutuufu era yeyekka ajogera mu bulamu bwange. Toyinayo omukazi mulala yenna? No, sirinayo mukyala mulala yenna. Era ensonga lwaki nsobola okubeera ne ku TV wano nenjogera singa badde mwina ne badde ne kati ffe Abakatoliki balanga mu makyaki emirundi 3 kati nze balanga mu kyaki ziri 4 balanga ewofu gye yazaalibwa balanga ewaabwe gye yazaalibwa balanga butusule kyebando balanga ne mu kyaki Lubaga wonna kyaki naziranga netakomaawo ne social media nzibanga zikaki ziranga so wabanga wali aliyo mabbali awo agamba nti mukyala we obanze ndi bbaawe abasobola okuva nakola ki na complaininga singa complaininga kyaki basobola kugatta so ge mateeka fa Abakatoliki tukizamu era tewali mukyala n'omu ajaga nti nze ndi mu Kaponsi yano era yannyanja na kweruti oba ndi wampita bweti taliyo so ye mukyala wange yonna yekka. Omukolo gwadde? Omukolo gwa nnaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'ekumi mukolo waliwo emikolo gyabwe banyiigidde mugabaga twali betulinda wayonna kubeera mu 2022 yali plan yange ne COVID nakola ki najja so kulinya lyange ayine mukyala wange naye walinnya kubanga yo mubadula ivaza bali bavuze ku Uganda ayina abeera kumpi nga muwanguzi wa mwezi mu ggwanga so kati naye sita mu ngeri ye nange ndisereewo mu ngeri yange so kati bali tusula oba omukono gw'amaanyi naye olw'embeera COVID ne tusazaawokko ate nga tubwe twalinze tulenkola byaffe nyingi bangi abafudde obuseera bino bya COVID tutya tuga inda kiggweyo afumita mukira tuyinza okulinda tulindikiza lutwala nze oba lutwala ye omuntu ne tufa olusi Katonda nenfa kati emyaka gye nali host yanga ne mu senior P6 okusembera siddaga mu kusembera ate nga bwira mu church nange olusi mbakola ki neegomba abana bakuza ddali batusembera n'obulembo kikwatako ate nga tumanyi nti bulofanga n'omukyala nga simugatte oba ofudde mu kibi ate nga obusobozi busobola okukola kibamu bwebuli so tusalawo tukole oba COVID oba ki Katonda wasina basazeewo tugattibwe tuve mu bufumbo bw'ekibi tudde mu bufumbo obutukuvu. President yavuddeyo n'agamba nti omukolo yagukkirizaako abantu 200. Tusuubire omukolo guno ogenda kubeerako abayimbi era abayimbi kibe weegomba boga nti kati ono ye muyimbi agenda okubeera ku mukolo gwange. Era President luvannyuma lw'okuta abantu 2 baweza nina abayimbi bange balinga banna bensuubira era benandyagadde banyimbire ku mukolo gwange. Nina mukodomi wange Lutaaya manyi omukyange Nasonko Bangonge Lutaaya ne mukyala we balina ennyimba ez'amakulu ennyo so nandyagadde ne Haji Aluna naye alina obuyimba bwa laavu naye bwe nandyagadde n'abayimbi abalala nga 3-4 benja wajja okuba mugundi abalina messages kubanga ti manya bwala abaana abato b'ennyimba ze bagati fesi gye twagala kazi emyaka gye nina njagala nnyimba ezirimu message kabona oluyimba oli omuyimbi wange omu wa ddiini bamuyita ngoni ndowooza nyimba ze nzaagala nnyo oluyimba lumu lunkwatako obulamu bwange nga bulwaluyimba bwati lunkwatako naye nga manyi ffe tugamba werabira ebyemabega fukasinge mu maaso naye buluyimba lwaluyimba njagala ebizibu bye nalimu nendaba eddiini ze nasabanga era kati ennyimba ezimu zenjagala ku mukolo gwange zikole kizibeereko then n'abaana gamanyi tulina abaana bakuze bali mu egi y'abavubuka bana zebagala beezaabwe nga bakifuseri tinafuna ezaffe zetwagala nga ffe ezina meaning mu beeya gitubeddemu ffenna emyaka 28 bwe mbanga gye tutambuliddemu kyemanyi kwambuuza nona akavalinga mwena nsuuba nga mbazaala sikira omwaka tulaba nga tuli ffenna so tuyise mu bintu bingi so naye nyini bwotula naye ng'omukyala n'agamba naye byayiseemu si bitono nga bwomanyi namuwasanga 19 ali 15 age eyo gitunulye mu 15 to 19 twali bato nnyo so naye byayiseemu bingi nnyo aye naye mugumiikiza njerenze mbanga waliwo wala bafumbirwa nayagadde nnyo nabiresenga waabwe
nga omu ku advisors abayinza obawulira obufumbo kiki kubanga obufumbo si kintu nga bwe musuubira si kuzina buzinyi mazina takyakala